Bagambi mama Luizi Amkatende ndichini ngemuwadde abaana nkukizi asiri yaganana bengedde okuba waka wano webayi Mechi amani weda temunadda. Nebaddayo. Amisana bataleka zawezi bili kutoka saa zino Poliisi muntu abuliddwako bwabeera natuzika buziisi tugamba abana abali balugala baffe twazikanga buziisi oli kati bano batutte baki bano batutte ate eri musawo muganda tumanyi lwaki yatutte bano lwaki yatutte ate nga yafuna gundi ntuufu kuba naffe nyini yajja buzi nankumbi musawo muganda oli kagwa ono amwita simanyi abamwita de batutte bino musawo muganda musawo muganda amutakagwa ate bangame ndababaddeyo mbatate zika kubijja ali mbu yabazika mu nsiko kati mmwe kiki mwandyetaaze kyalenzi mama wange Tereza bali bamuzikadde wano bano abafu wano bali bo bangi babuuza wano bali naffe nembogezi mugundi nange mama wange nali muziise eno naye omugaga kakano nagenda okujja wano kati malalo bagatutte wagano mbu gundi wakagwa nyango gwani Rosemary nabaganda Rosemary nabaganda Rosemary nabaganda kati gwe wakedde ng'olabanga malalo ndaba nakuja netwevirawo tulekanga bakola ebyabwe nekyono yali nawona kuba kasigwa naye teri wano nawanuka ne Sebuliba ne omwana wa Mwanyezeru abanga temusubira muzeeyi wange nedda naawe vaayo eri babuuza erinnya lyange nze Kapere John ndi mutuuze we Samuka mwenzaaliddwa era mwenkulidde twongera okuvumirira nnyo abantu abajja okutaataaganya abantu abaafa edda nga tebalina lukusa lwonna ng'omuntu oyinza ogamba nti mbajjawo mbatwala wano nga nannyini ttaka ngobyewo ekyamazima twafunye entiisa nnene abantu bano abaaziikibwa wano bwe baaziikudde bamazeewo emyaka egisukka mu myaka 5 omusajja eyabaziikawo yali tabalinaako luganda lwonna naye olw'okuba nti bajja nga bapakasi
amanya amanya go ani eddala Miria tunyonyoleko okwo ku kya ebisigalira bino kuba gwe gwe tusanze bino ebyasigalira twabadde awo ewaka abantu bajja nga bagamba ngayo byabaddewo naye bagenze okujja ne basangayo bino nabadde babuuza nti waliwo omutwe gwa muntu naye nga siwekiri badde bakola ki badde ng'abantu badde balooza nti oba waliyo ekirala nti oba muto gw'omwana eyo yabula naye bagenze okutuuka nga si wekiri basanzeyo ki basanzewo magumba gaki era g'abakadde abaafu mwagajjeewo Samuka mwagajje waani ewamuzayiddwako mwomuyita oti kati ebisigalidde ng'ebyo nange najja kumwa omukadde oli yalina ebisinga kale bagenda kubayinza nawulira nti bagenda kubayinza naye nga ntikimanyi baleeta sawange baleeta sawange kati babaleeta sambe ate esawa nebimanya kubanimba obiraba kumakya ne kumakya era saabimanya mbirabye wano nga abantu bazze wano bangi lwotegeera nti nno eri waliyo ebisigalira bye baleese mama amanya go gwani nze Safaali Amina Nasafaali mutaba maama wo Kagwa ono gwe bakutte poliisi yamukutte wooli nabadde wenga nenga okusinga nsonga ki yabadde egisaayo biri ebisigalira eri bali babadde bamazeyo bbanga ki bwe babagambira okutwala abantu bamwe nga bamaze n'okubalimako kaseera kubanga basimye ezo entaana ezo ebbiri eri neeno bagisimye bakakase ekiri mu ntaana naye entaana eri bo basanzeemu amagumba ameka 3 amagumba gatya ag'abantu oba gabadde ga mikono muno basanze kuti eyo nga amagumba g'omuntu yonna gakola ki galabika gawera ne bagazzaamu awo abantu kukuulinga ne batambula ne bakola ki ne bagenda naye babadde balemeddeko nga bagamba bantu tukakasa kituufu kiriwo kiteeka okuba nga kyebaziise si kyekikola ki si kyeboogera naye balabye ku magumba g'abantu era ne bavaawo bokka tewali omuntu yabakoze ki nebasindikiza ne bavaawo kati obukutiya bano bwe bakozesezza okuteekamu abafu abo era bwabadde munda abantu babujenye oleka ku ngulu ekimanyi oba nawali era mulimu bukutiya kubanga ebbiri zabadde mu kutiya bakyekinze ku bbiri sigalira baleese bya mirundi emeka biri etaano waliwo eno entaano esooka neyokubiri wali neyokusatu entaana ttaano kati wano erinnya kibuka galabuzi misaaki nga nze vice chairman w'ekyalo kino ekyamazima nze nange ebikanga bwe biguddewo byonna byonna naffe tubyekanga bwekangi nga bwolaba mu kitundu eggulo nabadde siriiwo mukama wange nankubira essimu naŋŋamba genda mu kifo gundi waliwo ebisigalya by'abantu bye baleeta mu kitundu ekyo era nenziruka emisinde nentuka mu kitundu ekyo nasanze poliisi yatuuse dda n'abatuuze tuuze nga bakaawu bazibu era twagezezaako kubakakkanya
bakwakana abatuuze ne balowooza nti waneeno webaziika bayinza okuba nga webaziika omutwe gw'omwana era poliisi yavuddewo n'omu gwe basuubiriza n'oyo gwe bagamba yaleese ebisigalira by'abaana nanyini ssabo lino n'agenda abatuuze era ne basigala nga beegugunga paka era bwe bawaliriza ne basimba mu ntaana wano ne bavaawo nga balabyemu amagumba gaabo abisigalira ebyo era obukuti obwo bulaba basimyewo entaana bbiri kwe kulaba amagumba agabaddemu ne bakakkana era ne bagaziika bulungi ne bagazzaawo ne batambula ne bagenda naye ng'ekyomutwe gw'omwana kyamazima poliisi etugamba nti ekyanoonyereza kyalina amawulire geekyafuna erabike nga ejja kutubuulira mu maaso awo ebyobisigalira ekyomutwe gw'omwana ogwo naffe bennyini tuli bakulembeze era twakyatugwako bugwi tetubimanyi okikola ekitambula twakirekera poliisi ekintu ekyo yange nze Nalwokubba Fatuma Nalongo ndi mutuuze w'e Katoogo oba ku kyalo ky'e Samuka nze ntwala abakyala mu muluka guno ogw'e Katoogo. Ebikolwa bino ng'ekyaguddewo mu nnaku si nnyingi waliwo ekyasooka ekyokusalako omwana omutwe ekyo si kirungi twafunyemu okutya ate oluvanyuma ate tufuna ne kino ekyabatanaŋŋamba okujja ate ne basigula ebisigalira by'abantu ng'ekyalo tekimanyi akakiiko tekamanyi ero si temanyi ero si mwe babitutte tebamanyi waliwo abakulu ababasyako naye ng'abakola ebikolwa ebyo babadde bavubuka kwegambawo ne tufuna okutya mu kitundu kyaffe gwe mulango ogwo sewo abaago amasabo kituufu mangi tugawulira agamu tugalaba tugamanyi naye ate mulimu obwekusifu bwe tasobola tuukako kulaba so mangi kati nze mu ndowooza eyange eri ab'obuyinza baali tutta obuvunaanyizibwa ne bajja ne basooka obanga abayitamu balambule balabe bakakase nti ddala ddala ababulina balina ebbaluwa ezibagamba nti mujje mukole oba tebalina so bajje bakyekinge babalambule sobole okuba nga tuyambibwa. Katoogo ono tuzaalibwa oyo muganda wange bala tuze ffenna ebyo twatuwulira ng'eyo walala naye kati abaana be tuzadde wano e Katoogo batufuukidde ettalo bakola ebikolo binosinzira kutegeeza era nze ndi munyiivu n'okutya kati ntandise okutya kubanga nange bajja kunsalako obulago tusobola kutambula kati saawa za kawulire saawa zigenda okola biringa natuusegeera abaana bekintu batufuukidde ettalo ne basaddaaka ne bakola bino ne bakola ebitategerekeka tetubazaala nga tebana bafa okiwulya sebo batuyisiza nyo ati bino ebisigalira babiziseewo tundu ate baana mpulira bavubuka ate bagandi waliwo omukadde emyaka gyaffe ntiwulira okola ebyo naye abaana bafa benyini batukola ebintu ebitategereka abasirikale bakavako tebanamala naku 3 ate bakomyewo era baze kulya ebitategereka nga byenyo nsonga nkulu nnyo nti okusalibwa kw'omwana eyasalibwa e Katoogo mu muluka gwaffe kyatukuba entiisa nnene nnyo era kitulese ne kituleka nga amazima gennyini tuli ku bunkenke tuli bantu ba mu kyalo abantu bagenda ne balekaawo abaana baabwe abato abatagenze ku masomero okugenda okukola emirimu gyabwe n'essaawa eno wetwogerera kati bizibu byereere omuntu alowooza okugenda okulima n'omwana oba n'abaana nga tekisoboka bw'asigala awaka yeetaaga ekyokulya ate abamu balina okugenda ku masomero abandi badde abakulu nekisigala nga kitukubye enkiko y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ebikolwa ebyo kikolwa kya kalogo kalenzi kubanga tubadde ffe tubiwulira buwulizi naye olwaleero twabyerabiddeko nga biri mu kitundu kyaffe kyennyini. Ekintu ekitatukoze buki bulungi abakulembeze wamu na poliisi ffenna tuli ku bunkenke kuba tetumanya ate biddako. Wenjogerera wano kakati wenjogerera kati wano byenjogerako olunaku lwa jjo
twafunyemu ekyekango ku kyalo kyaffe Samuka oluvanyuma lw'okulabika nti waliwo amalaalo agasimiddwa oba ebijja ne bisengulwa mu ngeri etaategerekese bulungi eri batuuze ne bitwalibwa ku kyalo kitwawula nekyo ekirinaanye ekiyitibwa Katoogo LC1. Waliwo omuluka ng'omuluka gwonna ogututwala ye Katoogo Parish gulimu ebyalo 9 nga mu byalo 9 era mwe mulina n'ekyalo ekiyitibwa Katoogo LC1. Nze ayogera ndiwe Samuka LC1. Amalaala ago gatwaliddwa Katoogo LC1 kyokka nga mu mbeera yonna etegerekeka bulungi ne chairman waayo yabadde talina kyamanyi. Abatuuze beegugunze olw'okwagala okumanya kigendwa kyabadde ki, so nga n'ebimu ku byo bakamala okufuna ekyekango eky'omwana ku kyalo Buyuki era ekiri mu Katoogo eyakamala okusalibwako omutwe bintu bye by'omunda byonna ne babitwala, ate nga n'amalaala ago gagenze mu kifo kyekiki kumpi kyekimu Katoogo enaanye Buyuki, so nga ate oyo awagenza amalaala ago naye musawo wa kinnansi. Okwekanga okwo kwatukubye wala era kwe kuviiddeko embeera okulabika nti eyogerwako n'essaawa ya leero mu ggwanga. Tulina obuzibu obuwerako naddala wano kati ng'Essamuka Katoogo waya z'amasanya Kawombepo ndi area councillor w'ekitundu kino muluka gw'e Katoogo nga nze ngukiikirira ku gombolola ennama. Mu kitundu kyaffe kino omuluka gw'e Katoogo tufunye ebikolobero bye tubadde tetulina emabegako eri. Emabegako nnaku ziyiseewo nga 4-5 twakamala okuziika omwana waffe gwe battira wakati mu bulumi nga bamusazeeko omutwe ne bamutwala ne bamusuula mu latwini ya Pentecostal Church. Ennaku zibadde zaakayitawo ezo zenjogeddeko, ate jjo nabadde ndi maka gange abatuuze okuva mu kyalo Samuka ne bankubira essimu nga bantegeeza nti waabaddewo okusimula kw'amalaalo naye tebaategeddewa gye gaatwaliddwa. Bwe nababuuzizza amalaalo ameka, twagenza okwekanga abafu 5. Nadduse bukubirire ne ntuuka ku kyalo Samuka we nasangidde abantu nga bangi batandise n'okwegugunga era basimbudde ne bagenda mu maka g'oyo gwe balowooza nti yasimudde amalaalo n'agatwala ne bamukwata ne bamuleeta ku kyalo Samuka. Yabadde alina ensonga zizaawa lwaki yabasimudde naye kyasinze okutwewuunyisa ng'ensonga zaawa ng'agamba nti abafu bali babadde bamutawaanya kitwazudde ng'ate era abafu tabalinaako kakwate. Ne tukubira abakulembeze bannaffe ne tuvaayo ne tumulagira atutwale wawe yatutte abantu abo okubaziika. Twatuuse mu kifo ekyo we yabaziise, ekyamazima nga kyewuunyisa nga tusuubira nti waziikiddwawo bantu. Kati waliwo abantu okubeera nti babadde beegugunga ne tukubira Mukono. Mukono n'atutegeeza nti okusimula abafu abo kyetaaga kubeera nga tumaze okufuna court order, so tukyalinda court order okubeera nti tukkirizibwa okusimulayo abafu abo. Tetumanyi kikirimu naye amaka awaatwaliddwa abafu abo musawo muganda, so tulibeera mu kitundu bwe tubeera nga twakampana okufuna enjegeeri ate ne tutandika n'okusimibwa kw'abafu tulaba nga kiyinza obutatambula bulungi. So ffe ng'abakulembeze olunaku lwajjo twatudde twabaddewo n'olukiiko olw'ebyokwerinda nga twogera butya bwe tugenda okukuuma ekitundu kyaffe ebikolobero ebifaanagana bwe bityo butaddamu kulabikiramu. Naye tuvumirira nnyo abamu abeeyita abasawo abaganda abalowooza nti bajja gaggawala nga bayiwa musaayi gw'abantu. Amannya Kawombepo, kansala Katoogo n'Amasavu County. Essaawa eno byendabako kati. Biki by'olaba? Ndaba nga basimye wano batutegeeza nti batadde ebisigalira bajja Samuka, so mu mbeera eyo nange simanyi kiri mu ttaka ndabawo n'obukutiya 2 naye nga ge mawulire ago gesobodde nange okumanya olwaleero nti ebisigalira baabitadde wano. Nannyini wano ali luddawa? Kyenategeddeko nti Kaggwa Ivan nga yawangaalira wano poliisi yamututte era ali ku poliisi ennala. Manya nga poliisi yali yakujja okwongera okugattirwako abakulembeze okunoonyereza, naye nga nejjo wabaddeyo olukiiko kubanga council meeting yatudde okwongera okutumya ku mbeera y'omutwe gw'omwana ogwakola ki ogwabulwa
naye tebakigenze wala nnyo olw'ensonga kikyali mu poliisi ekyalina bingi byekyanoonyereza ku nsonga eyo kakati nga beewaza abantu abangi okubeera nga amawulire agafuluma nnyo kuba bayinza okuba nga bo bakyalina kibanoonyereza okwongera okuzuula naye tewabangawo omuyiggo okuva ku olwo kubanga ensonga poliisi ekyazikulembedde. Ekyo kituufu, amasabo go mangi gagenze geeyongera era tugezaako okulaajanira abo betuwulira nti be bakulu abakulembeze mu sekita eyo nga tubategeeza babeere n'ebiwandiiko ebibalambika mu mulimu ogwo kubanga naffe tulina bukugu bwago nnyo naye nga g'amasabo gameruka naffe tukyewuunya. Abaana ate gayingiddemu nnyo abavubuka abato myaka 18 okudda waggulu. Kati mwebuuza omuvubuka omuto kiki kyaba yafunye ennyo mu ekyo naye ng'amasabo go gameruka era na wano weeriye essabo ate ng'omu ku nannyini essabo lino oyo Kagwa Ivani ate y'omu era y'omu ku bakulembeze abasawo kubanga wano ffe tubadde tumumanyi nga mukulembeze mu kitongole ekyo nga yakulembera ate basawo banne so mu mbeera eyo. Abakulembera ku gombolola alabika abakulembera mu mutendera gwa miruka kuba naffe tubamanyi nnyo naye nga akola nga muwandiisi ku leve ey'omuluka mu basawo ab'ekinnansi. Era twesanze obuzibu mu basawo b'ekinnansi kubanga nabo bennyini balemeddwa okulambika obulungi community okutegeera baani abagwa mwani nabo bennyini babeera n'enkaayana zaabwe. Ate simanyi jjajja kulannama ate simanyi jjajja maama fiina kakati naffe ebitulemu kukola ki okutegeera naye tusaba tukuba omulanga tusaba abakulu abakulira ebyobuwangwa ebyo ebyabasawo ab'ekinnansi okuyamba ekko ennyo okulambika obusawo nga bukola ki nga bwe butambula tumanye nnyo ne bakama baabwe okuva ku mitendera gyonna nga tebali mu kwerumaaluma okumanya nti ani ono agwa mu kitongole ki n'ebiwandiiko ebiyimiridde obulungi mu mirimu gyabwe. Ensonga gye ziri nti zayingira mu poliisi nga investigations zikyatambula tutayagala nnyo kuziyingiramu olw'ensonga poliisi ekola ki kugoyinga dipa olw'ensonga poliisi ezirimu naye twagambye abantu babeere alert era basobola okuba nga baripootinga ensonga yonna enaaba erabiseewo kuba oli omuntu asobola kuva Kampala atasobola kuva Busoga tasobola kuva ggulu okujja asaadaako omwana ate n'amuteekera ddala ku church eya pastor omukukutuvu mu kitundu ekyo naye tukivumirira ndase kuvumirira yenna tikikyamu nnyo kikosa obulamu bw'abantu baffe ate naffe ng'abakulembeze kitukosa naye tusaba abantu tulwanire wamu babike tusobola okutaasa embeera eyo. Omwami omu era nga mukulembeze w'ekinnansi ye muwandiisi w'omuluka ogwo era kyasangiddwa nti y'omu ku abo abawaddeyo ekifo abaziikiddwa amalaalo gali abantu bwe baziikudde eri Samuka ate ne tugenda okizuula nti abo bwe bazi
Eringa nkyakola n'oweta Nateekwa kubanga yabadde bwolu. Musumba w'amara waaliwo. Abasika mwenga temuli sika. Abade! Afande namukosa hivi. Banambulozi. Okay, back this one Anta, right now head. Anta. Wait.
Mwana mwasambye mulaba koddi. Oboza mwana mwasambye bi kumulaba. Yani? Mama ya. Mama we mulwadde ali ku ddwaliro ali Endala omuntu ayingira ate mu nnyumba oli waba tayegendeeza kikutwala butwazi mwana oli asobola otekera ku makya nendeko omwana wange mu mulyango nesanga nga taliiwo omwana wange omuntu akozeeyo amanyi oba ayina ebizibu ne maama we oba ayina kisimanyi kirabika balina akakwata omwana nekale yandikikoze maama we yandikikoze maama we n'aleka omwana oba omwana tayombangako naye omwana ali innocent